Yimbira Katonda wange nga mukulu sinza Katonda mu mwoyo gwange nga mukulu Abalungi abaagalwa nsanyusa okubalaba. Katonda waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Mwebale okujja. Mbaaniriza nate essaawa zino 9 eza bulijjo. Mwebale kubeerangayo, nange Mukama nsobozeseza okubeerawo ngawo. Nkusaba bambi bw'otuuka sharinga video tusobole okubeera amangu, tusobole okumuvinga on ne program, tusobole okugimalayo kuba ebyokwogera tulina bingi nnyo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 2021. Nebaza Mukama kubanga I'm graduating. Yes, now today His Excellency ye yakyogera nga wali lwe baamuligita, waliwo we baamuligitira egindi eye mu Arua, naye nga bwe bamubuuza yagambanga bw'ati, I'm better than yesterday and I believe tomorrow I'll be better than today. Nga simanyi kikyategeeza, kakati nze nkalimu. So I'm better than yesterday, ate I believe tomorrow I'll be better than today, which means I'm graduating. Neewulira bulungi, Mukama ampadde ekisa, amaanyi gakomyewo, kati mpulira nga siri bubi. Njagala kwebaza Katonda kulamu mwe n'abansabidde. Abantu bansabidde, babadde balikodinga, nange nenteeka essaala ku kutu nenjiwuliriza, ngenda okuvaawo ng'amaanyi gazzeemu. Bambi Mukama abanjagalire era abakole bulungi. Bayibuli egamba tubeere ebitundu ku bannaffe. Mwebale kubeera kitundu ku nze, munzizizaamu nnyo amaanyi. Mukama abawa omukisa. Kwata w'owandiika olupapula, pen ne notebook, si lupapula. Olupapula atwala lugaana. By the way, waliwo omukyala n'aŋŋamba nze wali tonnaba kutugamba kutandika kuwandiika, naye nga nze nakuzuula dde ebigambo byo nga nze nkuwandiika. N'aŋŋamba era kati nkuwezezzaako ebitabo 2 bijjudde, kati ndi ku kyakusatu. Waliwo omukyala yaŋŋamba, n'aŋŋamba kati ndi ku kitabo kyakusatu, 2 byajjula kuba ebigambo byo byoyogera byonna mbiwandiika. So mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nga muwandiika. Sifaanana bulungi by the way, naye tujja kugendera awo. Embeera gye tulimu nzibu, tujja kujja nga bwe tufaanana. Kati kwata w'owandiika, okwate peeni owandiike ekitabo kya Isaaya essula 43 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Isaiah chapter 43 from verse 1 up to verse 3. Osobola okumalayo chapter yonna, but ngenda kwogerako ezennyiriri 3 zokka, naye gwe soma omaleyo. Era ng'omutwe gw'obubaka tugambye oyinza okuba nga weetaaga ebintu bingi, oyinza okuba nga oyagala ebintu bingi, naye mu bye weetaaga byonna ekintu kye weetaaga ye Katonda. By'otalina bingi, naye kye weetaaga kiri eki, Katonda. Ebisigadde biri mayina. Bweba byakujja bijja kujja, naye weetaaga kimu, Katonda. Ye video ya leero, era ng'evudde mu Isaaya 43. Now, nga sinatandika video ab'e Boston
olwaleero mulinayo okulaga obutali bumativu bwammwe ku Turkish Embassy e Boston. Yes, mugenda genda akalango nakateekayo, by the way nakateekayo like 3 days back ku page yange gye kali nakalanga, lwakuba waliwo ebadde bituvuga speed nga tugenda okutuuka wano nga akalango sikaleeta, naye nga gye kali ku page yange. So bw'oba oyagala okumanya ebisingawo gwali e Boston ku kalanga ako, I mean ku demonstration y'olwaleero egenda kutandika ssaawa 5 okutuuka essaawa 8. So zijja kubeeza Uganda ssaawa 2 ez'ekiro, ewamwe bujja kuba bukedde. Osobola okukubira ku mukyala Dorothy Stewart ku namba eri +178 15 21 35 69. Oyo omukyala asobola okubuulira ebisingawo ku demonstration y'olwaleero eri e Boston. Ekyo sikimaze. Ntandikirewa. Waliwo omuntu eyaze mu kabokisi kange n'aŋŋamba pastor, kati ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka gwe twesiga, kati gw'otubuulira amawulire, waliwo abatugamba yafudde, bamuziise, bagenda muziika 3, bagenda muziika 15, ge magye ge bayiye mu tawuni ololololo. N'aŋŋamba kati gwe twesiga ku ya Ssaabasajja Kabaka, batugambye Ssaabasajja Kabaka yagenze bweru. Kituufu abasajja tebatukola ekintu nga tulobedde ku lumbuye. Gwoba otubuulira era okuva jjo ntaganjula drone. So kituufu Ssaabasajja Kabaka yagenda bweru, ago mazima, era kituufu yafulumamu n'agenda ebweru. Olunaku lwali lwakusatu Ssaabasajja yafuluma era ali bweru. So ebisigadde tubireke, naye ng'ago ge mazima, Ssaabasajja Kabaka ali bweru wa Uganda. Ekyo ndowooza nakyo nkijjeewo. Bwe wanaabaawo updates endala nja kujja nzibawe kubanga era drone zaagenda mu kupakirapakirawo bwe bati ne bapakirapakira ne bateekamu engoye omwo mwe bagipakirira. Kati buli kimu kyonna era nsobola okimanya. So temufaayo, Ssaabasajja Kabaka ali fine. Yagenda ku ku bujjanjabi n'ebirala ngwera omuntu omukulu ow'obuvunaanyizibwa bw'aba ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Nga bw'osharinga vidiyo eno era njagala okwogera ku kintu ekyokusonda ssente za Teacher Lumbuye. Ngenza okujja wano nkitegeddeko nti roughly tusobola okuba nga bawezezaawo $40,000, kitegeeza tubuzayo $30,000. Ekyakoze obubi abantu, ennamba gye nabawadde, ennamba gye twabawadde, ennamba zijjula n'ogenda okuzisindikako nga ssente tezikyagendako. Waliwo abantu babiri abali e South Africa, bo ekiro eggulo na baweerezaako nezigaana, leero bagikedde ne bagiweerezaako, abala bagenza okuddamu ogiweereza ng'ejjudde. So wakyaliwo obwo obuzibu. So nabagambye mu kabokisi bannaye temumpa ssente za Teacher Lumbuye, naye abantu mu kabokisi balemye bagamba tuzitekeko kubanga eno zigaanye okugendako. Mbadde nkyalina bembuuza mba consulting, naye ngenza okujja ku ntebe ku mpewo nga sinabafuna. Yes, sibafunye, mbadde njagala kufuna authority ku nsonga eyo naye sisobodde kubafuna. Naye abantu bafunye ekizibu nti bagenda ogiteekako ng'ejjudde. Ab'e Southern Sudan, chapter Southern Sudan nammwe baŋŋambye gye muli bangi, musonda essente mwatandise okuzigira naye awo okuziteeka. Naye mulina omukyala bamuyita Asimwe Christine. Asimwe Christine enamba ye siginotinze. Musobola okukolagana n'omukyala Asimwe Christine oyo, essente ezo azikuŋŋanyiza eddala
then simanyi bwe ngenda kikola kuba mbadde ngezezaako okufuna authorities ku nsonga eyo. Olaba abantu bannayuganda muvuma honorable Zaake commissioner wa parliament ku nsonga y'okusonda ssente, ne muvuma commissioner wa parliament kati olwonze security guard. Olwonze Sekadaama mugira mulindako okumpa ssente zammwe. Waliwo omuntu aŋŋambye nedda ASP nga bwe watuuse eza Sky Soldier, za Sky Soldier oli genero. Ate za Field Marshal Lumbuye nazo ndala oli Field Marshal no General. Ezo mulindeeko bannange mbeegayiridde. Abantu ne mutatya commissioner wa parliament omusajja yatambula najja to rescue our teacher. Naye sebera eri abamuvuma, eri ababiwakanya oba bakolera ani? Wama bannayuganda musonde ssente, buli omu toola ky'oyina. Waliwo bambi abantu abali e Saudi Arabia ebintu byabasobedde. Waliwo abantu abali leero abali mu Arab countries wano bafunye ekizibu, baagala okusonda ssente tebalina we baziteeka. I don't know, simanyi kyakukola kituufu. Si kuba nti sisobola zituusa, nsobola zikuŋŋanya n'enzituusa naye muganda wange saagala kundeetera bizibu. Kyekyo bambi bafunye obuzibu obwo obw'okuba nti ennamba ssente tezitambula, zijjula mangu neeba nga tekyagendako ssente. Ate ng'ennaku mu butuufu abantu ssente bazirina senga zaaweddeyo dda. In fact now bingi nnyo ebiri ewaka. Ntandikirewa nga sinatandika, njagala kubeebaza mwenna abawagidde Morini Skin Care. Morini Skin Care mwebale kumuwagira, naddala mwe abali mu London ne mwaba ebitundu ebyo aba Europe, kuba mwate abanguyirwa nnyo kuba delivaringira ebintu byammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala US mwenna eyo mwebale nnyo. Then nammwe ab'e Uganda nammwe asobola obbali delivaringira, ab'omu Arab countries asobola, naye newakwadde mu byamu biyinza okubaamu ebizibuzibu ne birwawo okutuukako, naye mwebale nnyo okumuwagira bambi. Mukama bawe omukisa era mwongere okumuwagira. Mukama ajja bakola bulungi. Munindeko eddakiika emunzije kati. I'm sorry. Now, njagala tugende mu video y'olwaleero. Kyokusonda ssente nkimaze. Now, njagala kubeebaza mwenna bannayuganda abasobodde okuyimirira naddala ab'enkyukakyuka the National Unity Platform. Njagala okwebaza Katonda olw'omuntu eyafuna okubikkulirwa kwa National Unity Platform. Thank you so much. Ku nsonga za Teacher Lumbuye waliwo ebintu ebimu bye sijja kwogera kati. Tulibyogera mu maaso awo. Mweyongere okutegeera National Unity Platform kyeki. Mweyongere okutegeera nti kyangu nnyo omuntu okulayira, okwerayiza ku bwa pulezidenti n'abanga si pulezidenti. Omuntu n'atalayira n'abanga ye pulezidenti. Ebimu sigenda byogera biyitirivu, naye nja byogera mu maaso awo wendaga. Naye nga sinnaba kugendawo, njagala okuyisaawo ekintu kino.
State House ya Uganda, President Museveni ne family yo mukyuke mwenenye mudde eri Katonda. Waliwo ebintu byesagala byesi nkyogere ntya byesigenda kusiba. Museveni wenenye ne family yo waliwo ekibwatukira ekijja ewammwe mu nju. Ekyo nkyogedde awo nkikomezaawo. Museveni wenenye waliwo ekibwatukira ekijja ewuwo mu nju. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Ekyo nkikomezaawo. Museveni changes the behaviors. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi gwa 8 omwaka gwa 2021. Changes the behaviors. There must be something coming in mudiro lyo. Kankomao kana kantu mugenda kasalayo mukatambuzi essaawa yonna okuva kati. Now waliwo ebintu bingi ebibadde ewaka okuva we twatandika, okuva Museveni lwe yajja mu buyinza Uganda negenda ng'ebuuka nga twagala obukulembeze. Museveni n'atusookayo. Museveni ne yeekolera opposition eyiye. Museveni ne yeekolera badde manyeeganyi badde manyi tegenda kudda. Now Museveni, you know, za English za problem emimwa ginnuma kati oluzungu sisobola dwogera bulungi naye gwe wulira ngenda ddugezaako nduka kuba kati lunkosa. Museveni yefunira abamucriticizinga ng'era bajja ku ma TV ne boogera ku ma radio ne boogera ne bagamba Uganda erimu democracy era nga babamwi ne bakyogera nnyo babaleeta mu studio n'omuntu nayogera ku Museveni era nga bamwi n'agamba bw'ati tolaba democracy aliwo ovumye Museveni naye ogenda kutambula odde ewaka ewuwo weebake mirembe. Tolaba era Museveni president avumikako. Osobola okuvuma Kagame, gosobola okuvuma Moi gwe. Byatandika dange Kenya wakyaliyo Moi. Osobola okuvuma Moi. Koinange yamusalako omutwe nga tannazaalibwa. Kumuvuma yali tannazaalibwa n'amuvuma n'amusalako omutwe. Gwomanyi Mutisa yamukwata simanyi n'amukola biki ebyo. Era nga batu ne bakuliyetingawo democracy. Plastic democracy nga wali ninga wansi omusajja atutokosa ninga waggulu waliyo ka democracy. Omusajja natu awo 30 kutaka kashi nga tetukuteeyo 10 ng'aleeta abantu ne boogera ebikankana. N'agenda aleeta yawo omusajja n'agamba tetugenda kukikkiriza. No. Sisi muka Uganda. Kumbe abasajja batwebasa. Webake Uganda. Najja n'ayogera ko ffe bannange Gagundi waffe ono ye Gagundi waffe ani Gashumba waffe. Gagundi waffe sisi muka Uganda tetusobola kikkiriza. Museveni agwana kutemako mutwe. Museveni tasobola nze jjajjanga wane evira Maria wano Museveni agwana kutemako mutwe. Abasajja ne babyogera ne batambula ne babeera successful nga bali ku payroll. Aba basajja baleeta ekintu n'ayogera ekintu ng'ategeeza opposite yakyo. Museveni akera ku makya n'agamba bonna bagaggawale nga kyategeeza mwenna mwavuwale. Kati olina kutunula nnyo ate ne mukimuweera n'obululu. Museveni ayagala ffenna Museveni ayagala ffenna tugaggawale era yataddewo ministry ennamba erimu muganda we.
ekyalo kiramba babawa embuzi babawa akabuzi ne babasomesa embuzi oluzaala lumu ezaala abaana 17 abaana 17 kasito obagabanyamu buli kyalo kifunako abaana buli maka mu LC gafuna abaana bana kakati abaana bana bwe bazaala embuzi awo eziddako ku generation yeno ezaala abaana 40 ne balyoka babasomesa embuzi ne babawa akabuzi ne kajja ku kyalo ne katta embuzi ezisangiddwa ku kyalo zino ezammwe eziri eza bulijjo akabuzi aka ne katta embuzi ku kyalo akabuzi kamu ne kalwaza ente zonna ku kyalo kasito kasiba awantu enkya n'osibawo ente nga ziwedde ng'embuzi ziwedde abasajja ne bagamba kino bakiyita bonna bagaggawale nga bategeeza bonna baavuwale naleeta omusajja n'agamba ono sisimuka Uganda kumbe ffenna batwebasa abasajja ne bajja ne boogera ebigambo n'ogamba bannaayo ono omusajja gagundi kyayogedde kyekyo kyayogedde kyekyo ffenna tuzuukuke kumbe mwenna babeebasa wano Nsereko yajja n'ayogera ebintu tuyinza kukkiriza ffe NRM yeyina kufugibwa bweti Museveni atata abantu wana Sennebanda Museveni Sennebanda nayimira ku TV n'agamba kakati ate kiki bannayuganda temufaayo Museveni tababonyabonya ne mutabani we nga mutabani wa Afugani ekisooka mutabani we si Munnayuganda Constitution temukiza na kwesimbawo oyo simulowooza nako tayinza nakutufugako era nga kitaawo avuddeko ono omwana yazaalibwa Tanzania enkera ne baddamu ne bamuzaalira Kenya nga Nsereko yabyogera Lumbuye bwe yajja n'abyogera mu bulambulukufu Lumbuye bamunoonya Nsereko tebamunoonya Nsereko yatugamba ku Morning Breeze nti oyo omwana yazaalibwa emirundi 2 basooka ne bamuzaalira Tanzania enkera ne baddamu ne bamuzaalira Kenya Constitution egamba oyina kubeera nga wazaalibwa Uganda oyo mwana si Munnayuganda temumulowooza nako ate ne kitaawe mutemu nnyo yatta Nnebanda Nsereko waali ebigambo Lumbuye byabadde ayogera Gashumba yabyogera Gashumba waali wabula Gashumba yatugamba sisimuka Uganda ne tusisimuka agamba bakwate Lumbuye olabye bagamba sisimuka Uganda kumba abasajja batwebasa bateekanga waabwe abantu ne bajja ne bayogera ebintu ku Museveni ne bagamba bannange ono president tetumulabangako ono president gweyogerako n'otambula n'ogenda ng'olya butaala ono president muli musanga waawalala ono ye president asinga nga bamwogerako babe era nga yabasasula era nga balina ne we bakoma naye olw'okuba Lumbuye yamunyigemba Museveni nakkiriza n'agamba bannayi mudduke mu kkooti muteekeko erinnya lyange ettuufu lyeryo wano wendaga nsobola obuteesimbawo amanya nze Lutabayisirwa naye nga Besigye ebbanga lye yamala ne Museveni akimanyi nti ye Lutabayisirwa yeetibuhabulwa Besigye teyakyogerako Mugisha muntu teyakyogerako Mugisha muntu yali takimanyi nti Museveni yeetibuhabulwa gundi babyogerako kati we are the National Unity Platform ffe tugenda okuziikula bye baali bakweka ebintu Lumbuye yajja n'abyogera mu foomu endala n'aleeta obukakafu bwabyo ne tugenda ku biwandiiko bya Museveni n'anyweza ebiwandiiko n'agaana obbisesema Lumbuye n'agamba mumunyigemba kati olwaleero bali mu kukwata banoonya Lumbuye ali ebweru w'eggwanga nga Bagashumba bali mu ggwanga tewali abagambako Nsereko yamugamba kubanga bagamba mbuno Lumbuye yayogera kale bulembu president atta abantu Nsereko yagamba Museveni yatta Nnebanda Museveni nayimira mu parliament n'agamba oyo yenna agamba nti natta Nnebanda yo an idiot
firimu yaabwe neggweeraawo firimu yaabwe neggweeraawo wabula bagamba kati mbulumbuye ye mubi ennyo lumbuye gwe baba bakima ffe tugenda baziikulayo basajja mwe tugenda bambula n'ensi yeewuunye n'ensi yeewuunye Gashumba yayimbirira sisimu ka Uganda kati Uganda bwebe sisimu senga wayagala Uganda esisimuke kati ate ekikuyombya ki bw'obanga wali ddala oyagala tusisimuke nkugambe bakuleetera ekintu ne bakufaananya ekintu mbu mwenna mugaggawale nga inakyo sensi mwenna mwavuwala kakati juzi batuleetedde ekigundi mbunno Kamuje era nalabye abasajja ne ngamba naye Mukama tusaasire baba tutte eggulu ne babasomesa nti gavumenti ye bawadde obulamu era omusajja n'akomawo naawe obujulizi simanyi oba kakadde oba kapya yeebazizza gavumenti olw'omuwa obulamu Mayinja yajja n'atugamba bw'ati nga bamaze obbakwasa certificate Mayinja yajja n'agamba bw'ati omusajja General Salim Sala atusomesezza music economy mbwera ayagala nnyo music abeewo nentunulira omusajja Mayinja ng'ayogera nenebaza Katonda kuba siri muyimbi ate nenebaza Katonda nti siri serebu we Uganda kwegamba Kamuje yayigiriza omulimi okutereka ebinyeebwa basajja mwe muyina emitwe kwegamba Kamuje n'atambula bulungi nnyo najja n'agamba munnange maama gyebale lwaki otereka bubi ebinyeebwa n'obiwanika waggulu ku muti ekikuwanisa ebinyeebwa waggulu ku mulabba birengejje lwaki tokwata ebinyeebwa n'obitwala mu lusuku n'obibikira awantu wamu naawe n'okkiriza n'ogamba wammakambi wanuleyo ku mulabba mbitwale mbibikire mu nsiko Kamuje gy'asula basajja mmwe mulina emitwe naye Mukama saasira abaana baabwe saasira abaana ba Bebekulu nga Bebekulu yatudde ku TV n'agamba yeebaza gavumenti omuwa obulamu kati omwana we ddala mazima ddala bw'oyogera ekintu ekyo oba omaze okukirowoozako nti omwana wo aliraba interview eyo oba muzzukulu wo nze Ebeneza ajja ngambe nti agenda kuwasa ewa Bebekulu nze bannange simanyi na kumanya yebazizi leero nno omwana ani Keizi yazzeemu amagezi omanyi ke kamu ku bapulezidenti abatalina amagezi akakasajja kakeizi sikaagala obulamu bwange naye leero kamusomesezzaako ne kamugamba Bebekulu nange sitegeera naye nedda Katonda yagaba obulamu n'amugamba gwe emyaka gye gikutawanya kati ngenda kukusomesa otegeere nti gavumenti yegaba obulamu abasajja babatutte ne babagiramu ddala obwongo nabagamba bali abasajja bakugjamu obwongo mu mutwe ne bateekamu ebyenda obwongo ne babuza mu lubuto kyokomako okuwulira ng'enjala ekuluma kasitolya kuba obwongo buba busse wansi kwegamba omutwe gusigala gwo tegutegeera abasajja balabira ddala gavumenti Salim Sale afunvubidde okulaba nga asanyawo music industry Uganda okulaba nga amalawo ettutumu ly'abayimbi e Uganda omusajja Ronald Mayinja n'agamba omusajja yatusomeseza music economy oba eyo subject bagijjeewa oba obutabo bwe yabasomesezaamu babugjeewa kubanga nagezezaako nnyina wano dokita wange ku university esinga obunene mu nsi emu kuzisinga mu nsi eyo subject ne wabwe tebagisomesaayo eyo course teriyo music economy nagamba yatusomeseza ekintu bakiyita music economy era mu music economy mwenna temukkirizibwa kuyiiya luyimba temukkiriza kuyimba okujjako nga yabawandiikidde era bw'amala okubawandiikira waddembe okubaako gwaluwa n'amuwerako ssente oluyimbira mu nnyumba yo tolufulumya nsi kuluwulira music economy bonna ne babeera happy
era nabagamba mugende mugamba abantu nti Uganda eno government nnungi nnyo esobola okuwa obulamu omwana n'ayambala bulungi nnyo ebintu ebyebbeeyi najja n'atuula ng'asazeeko bw'ati omanya ayina ogundi n'asalako okugulu okumu n'akufunya bw'ati mmwe musubiddwa okulaba nayegamba gwe ngenda kukusomesa gavumenti egaba obulamu ebyo bye baagala okutufugiramu emyaka 35 nga ffenna tutegeera bwe tutyo. His Excellency Kyagulanyi weebale kujja n'otuwonya ejjoogo ly'abasajja bano tebagenda kutujoogako anti kakati ffe ensi ewulira ffe kyetwogera ensi kyewulira duli mwatuvuganga akataka ne mutuvuga akataka kati lwero ffe tubavuga akataka Bayibuli egamba bweti kyemusiba mu nsi nga ne mu ggulu kisibiddwa kyetusibe Uganda nga n'ettaka kisibiddwa naye Bayibuli mmwe mugimanyi bulungi kyemulisiba mu nsi nga ne mu ggulu kisibiddwa kakati ffe kyetusiba Museveni tasobola kisumulula Pulezidenti waffe asirisi omanyi ye yasooka okuzuula amaanyi ga social media n'atubuuza mmwe abavubuka ab'omulembe guno n'okwata social media n'oyisaako obwereere bwo social media yakuyisaako bwereere kati olwaleero otwala n'omwaka nga tulabyeeyo kantu ku social media buli woyita olabako struggle naye duli muba muli awo ng'omwana abayiyeemu akapya nze ndeka tondaba kati ondaba tondaba you see tondaba ate gwe omulaza ate mbunno tondaba abaana ne bakayuwayo n'olyoka olaba omwana ogamba bannange waawo mukama weebale kutonda. His Excellency Kyagulanyi najja n'agamba no ekyo si kyekya social media natugamba social media esobola okukyusa eggwanga social media tusobola okutokosa omuntu alina emmundu n'azipaakinga nga kamunguluza amukutte agoba ono tamulaba abagoba ono oli n'ayiwawo abagoba ono kati baakubya oliemu n'ekibiza ekinene kimufaanana ne bamuteekako enkimawa n'ekyemmanga muli stede eyo social media kati oliemu ne bw'omunoonya tomulabako ate twali tuli awo nezireeta Nambooze Honorable Nambooze ye yakomereddwa omusumalo ogwasembyeyo mu kofini ye nanzijukiza ekigambo Museveni kye yayogera ddala mu butuufu Museveni yakyogera bwe yali awa Oriemu obwa minisita obwasooka nti gwe Oriemu nkuwadde buno kubanga uwalera Muhoozi nga mwana muto nga tuli Tanzania. Nambooze yazzeemu n'akinzijukiza iyo okumuwa ekya Foreign Affairs kubanga yali sekadaama mulungi kakati kimweseza obwa Foreign Affairs Minister n'obwa Minister bonna bwazaakola okuva emabega kubanga yalera bulungi nnyo Muhoozi kayina mizimu naye National Unity Platform buli kintu ekikyusiza kati era bafuba nnyo okulaba mbu temuyinza kutusinza maanyi ku social media kuba tulinako SFC tulinako ISO PISO GISO SUSO diso buli kitongole kye muyina Uganda tukina ku social media wano tukina ku social media wano ebintu ebimu njabbi babuulira nga Lumbu yavuddeyo sijja byogera kati njabbi babuulira nga Lumbu yavuddeyo kanjira nsimbawo obuti munzijukizanga ndi babuulira. His Excellency Kyagulanyi najja n'akyusa ekintu kyonna n'akyusa media kati olwawo n'okulaba ekintu ekitalina makulu ku social media okujjako n'aba TikTok awo batuvugamu speed banti era bagenda ne babizannya nga babizannye naye era nga bya struggle nga birina kye byongerako batulaze Lumbu ye nga abuuka mu parachute ali mu bbanga aseeye yakkirira kuva ku TikTok side eyo nze ekirungi siri ku TikTok mbirabira ate eno ku Facebook okitegedde wabula naffe awo we twasimba amaanyi mbabuulya temugeza ne mujjawo amaanyi gamwawo temugeza ne mujjawo amaanyi gawe kubanga baali baatwebasa nga ku social media tukolerako bya kisiru nga tetumanyi nti ku social media tusobola okulwanirako eggwanga era siddeyo okuwulira omuntu agamba kale n'obalaba mbuno numbers social media numbers zikuyamba ki ezo
mjifo chogendo kola odawo mbuno share the video lumbuye kati ali mu mitwalo 4 ejja dola mitwalo 4 ejja dola lumbuye the teacher is a problem going away now. That is social media. Bageza kukulaga nti social media teina makulu. Bageza kukulaga nti okubera ku social media kumala budde. Mumanye ebintu bye tusolvingidde ku social media. Wamate mugeza ne muva ku social media kubanga eyo ye federo yaffe. Tuli determined nnyo era mu 7 saba nnyo Katonda Setaani tatukema ne tukwate mundu kubanga tuli bazibu. Kati muse buli kyakola tukikubala tukiteeka ku ttaka asabe busabi kimu kyokka. Setaani tatukema ne tugamba tuzeeyo kakwata mundu kuba tasobola kusula ebyo bye bamuwaana simanyi mbu yakuba abasumaali bakulimba gwe saba busabi Katonda takuvaamu olutalo lusigale ku social media kubanga senga ne ku ground tujja muganda wange ebyo bitactics byammwe ebikadde biri ebyokwesiba ebisanja ne mugwa mu bitooke tukukumako omuliro ebisanja byennyini ne bikwata omuliro tuli bazibu tubanyiisiza mapeesa Justin omwana atuddawo mu kiyumba kya Muwarabu n'alyokanyiga mapeesa tubatokosa buli woyitaffe emboozi wamma bannayuganda temuva ku mulamwa ekisooka mwebale okuddamu okweyagala to love each other ekyo ekintu kyemukoze kirungi ate kinene abantu bakaaba baagala contributinga sente zalumbuye naye essimu ze baatuwa tezimala senga bafunayo akawunti mu banka enene nga Barclays Bank kubanga buli nsi omuntu gyalimu erimu Barclays Bank senga mwatufunira gundi nga Barclays Bank abantu ne baba nga basobola okutwala sente mu Barclays Bank singa sente za teacher lumbuye zaweddeyo dda social media tulina SFC oba kati nze ngwa mu kitongole kikati nange simanyi social media tuinako ebitongole byonna mu 7 byatubonyabonyesa ku ttaka awo e Uganda tuinako ne drone zikukima mu ddakiika oba tonnaba kujja boti nga bakukimyeyo nalabye Honorable ani Namboze yawadde Honorable sagana muyita Honorable yawadde Nsereko level n'agamba nnyina gwe mbadde mpa respect naye kati takyasobola yadde kubaako kyaŋŋamba takyasobola kubaako kyaŋŋamba wano kuba nategedde nti bulijjo mbeera na kidomola talina magezi ne ŋŋamba bannange so mwebala okuzuula amaanyi gaffe we gali ate tetubakkiriza okututwalako social media bamututaddeko emisolo mingi tugisasudde tubatokosa olwaleero e Uganda baggalawo Facebook naye abaana bali ku Facebook tamanyi na bwe bakikola emizinga gyonna yagipaakinga tumutokosa talina kyakukola talina kyakuddamu kyetusiba tasobola kukisumulula Bayibuli egamba kyemusiba mu nsi ne mu ggulu nga kisibiddwa kyemusumulula ne mu ggulu nga kisumuluddwa kati bwe tusiba ekintu tasobola kijjayo nze mu kukuba emmundu nakugamba njagala essasi eri limu balinteere wali banteere wali mu 7 njagala essasi limu bwe simukwasa nze banzite saagala mangi bwe sikwasa mutima gwe oba mutwe nze bankube mu magazini 30 saagala masasi mangi njagala mulimu otegeere nti siri mwangu natandika okutendekebwa emmundu nga ndi wa myaka 12 yenye gyali gyaweze nga sisobola na kugisitula naye nga ngimanyi nga ngisitulira ku lubuto bwenti afande kadogo kijana omanyi genda ombuuze ebuwama nga siswa na kugisitula nga ngisitulira ku lubuto bwenti naye nga nyinza okukuba essasi n'omusaayi ne gusammuka naye ate kati inzo omusajja akoze omusirikale ne mbujja Uganda ne bukulosinga Africa ne bujja mu Bawarabu
mbenga sigimanyi olomba nina omugaso wamma tugende mu kyawandiikibwa kyaffe ekyolwaleero. Ekyawandiikibwa kyaffe ekyolwaleero kiri mu kitabo kya Isaaya essuula 43 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwokusatu. Bayibuli egamba bw'eti nti naye kaakano bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda gwe Yakobo, bw'atyo bw'ayogera. Naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda gwe Yakobo era eyakubumba gwe Isirayiri nti totya kubanga nakununula nakuyita n'erinnya lyo oli wange. Kati osobola okugyawo Yakobo n'oteekawo erinnya lyo, osobola okugyawo Isirayiri n'oteekawo erinnya lyo. Nti bw'atyo bw'ayogera Mukama, nakumanya ggwe wire era nakubumba era nakuyita n'erinnya lyo ggwe wire. Olwokubiri, bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe, ne mu migga tegiri kusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosirirenga, so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Kansooke nkomewo ku lunyiriri olwokubiri. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti nakumanya era nakuwanguza. Yakuwanguza nga tonnaba nakutuuka mu kyogenda kuwangula. Ye yakuwanguza dda, yamala dda okukikola. Wulira, olumu nabagamba ebintu bya Katonda biri mu sisitimu nga bw'olaba nti gwe kasita ogula essimu olina ogikyajinga n'eba n'omuliro. Bw'emala okubeera n'omuliro olina gw'oyagala okukubira, olina teekako airtime n'okuba. Gwe kasita oteekako airtime weevuzi ziba nzigule. Gwe kubira gw'oyagala. Olinako omuliro, olinako ssente. Kubira gw'oyagala, sisitimu eri openi. N'ebya Katonda bwe bityo bwe biri, agambye nze nakuwanguza dda. Communication yagikuwadde essimu ogirina, gwe kuba bukubi kasita obanga otuukiriza ebibeeza essimu ku mulongooti. Agambye nja kubeeranga naawe okuyita mu muliro, n'omuliro tegukusaanyengawo. Okuyita mu mazzi, mu migga, nagyo tegikusaanyengawo. Ekyo kitegeeza ki? Nti ne mu bizibu ebingi Mukama ajja beera naawe. Kati olumu ffe bwe tubeera mu bizibu ebingi, bwe tutuuka mu bizibu ebingi, Mukama tumulabanga ataliiwo, naye agambye n'omuliro ojja guyitamu naye tegujja kukusaanyaawo. Ne mu migga emingi nagyo ojja giyitamu naye tegijja kukumalawo. Kati ffe abaana b'abantu awo tetwagala kutuukawo okuyita mu muliro, tetwagala kutuukawo. Ffe twagala kubeera nga tetuyiseeko mu migga, twagala kubeera nga tetuyiseeko mu muliro. Kituufu oyinza okubaako n'omuntu gw'obeera naye nga ye tomuwulirangako nga ye alina obuzibu bw'atuuseemu. Ye buli ssaawa ali oke. Era ne bwe mubeera ab'emikwano, ekisooka yatambula bubi, tasaba, tatya Katonda, naye era buli lwakunyumiza ekiboozi, mwana gwe waliwo omugagga gwe naguddeko yampadde obu, nga sinayogera kigambo kyonna obu. Yagenza okuleeta omukono ankwateko bw'ati, ne mugamba tonkwatako. Nambuuza ate nga nkuwadde obusatu. Ne ndyoka mubuuza buno obusatu bwe bukunkwasako ssebo mbukuddize. Nannyongera obu. Ssebo just gwe okukwatako obukwasi obutaano bumala ggwa. Ono n'agamba woowe maama nnyabo kufiringako obufirinze Katonda wayaba ate bukadde butaano. Nedda gwe leka nkubuulire.
ekyo si kyekikulu. Ekintu kyeweegomba ky'olina okwegomba ye Katonda. Waakiri oyite mu mugga ne Katonda okusinga okuyita awewe weevu nga tolina Katonda. Tolabangako muntu agwa ne bagamba bannaye eno accident eguddewo etya, kubanga si koona. Kakati Luweera mbunne emmotoka zitomereganidde mu Luweera, n'obuuza mutomereganye mutya? Kubanga ogenda okuva eri mayiro 7 eri olengera kolasi eri ave Masaka ate okubanga abadde alaba ave Kampala. Kati mutomereganye mutya awatali koona? Tokirabangako. Kati kyeweetaaga si kwe kubanga oli mu bulamu obwo obwakakeeka, kubanga era osobola okufunirayo accident nga toyina Katonda. Naye bw'oba oyina Katonda gambe bw'ati n'omuliro tegugenda kukusaanyaawo. Kyamakulu nnyo okusula Makerere Kivulu mu biku. Gwe ebiku byannumira Makerere mu Kivulu naye nga nina Katonda. Kirungi nnyo weebake mu Kivulu Makerere mu biku ng'oli ne Katonda wo bibalumaaba, oleme kusula Kololo nga tolina Katonda. Pastor Bugembe yayimba bwati waliwo awo ebiseera ng'obusimu butandise okujja, tuva mu Ericsson, tuva mu gundi, tuva mu Nokia 3310, tutandise zi smartphone ziringa ezija. Waliwo awo kagundi akasimu bali bakayitani akaliko Samusanga nga yebikula bweti nga abakyala ng'omukyala agikwata n'agibikula bwati n'alyoka asiga emimwa. Eriko akalabirwamu nga kasimu katono bwe kati. Pastor Bugembe n'ayanguwa n'ajja n'atulabula n'agamba kwata ekisimu ekiringa ettaffaali nga Mukama akimanyi obwo obusimu busamusanga bwaleeta ebizibu. Ng'omuntu ayagala akwate kasamusanga kataliimu Katonda. Pastor Bugembe n'agamba nedda kwata Ericsson eriko eriyo naye nga Mukama agimanyi ng'eringa ettaffaali. Ericsson eyo gwe wagirabako weebeera tosirika, ebeera ekola alamu eringa radio call tuli nga bweyaka tuli olwo abantu. Naye nakyo nno wekyajjira muganda wange ng'omuntu akiteeka wano n'alyoka ateeka eno omukono n'ogamba ono omusajja alina ettaffaali mu nkwawa nga Ericsson eri wano eyakakataala. Ne ku kyalo obwana ne tumuwerekera ffenna kofuna omusajja alina essimu. Ono omusajja alina essimu ne mumuwerekera kigenda kigira tuli. Kati ate omulembe gwajjanga ekyo tukivaamu tujja muzi Alcatel. Mmwe mwali baana bato n'abamu mwali temunazaalibwa. Tujja ku mulembe gwa Alcatel. Nokia tuyirawo 3310. Waliwo awo n'endala eyali eyakaawe eyina essanga. Ogwo omulembe nagwo gwali mulala. Ne batugamba mbunne eriyo essimu nga teyina peesa. Nengamba nebanendamu ate mutuleke newankubadde tubeera mu kyalo. Essimu etayina peesa ate kati olwebeera etuyamba ki? Olwaleero gye ndina mukimanyi mbuno gye nnina teriko peesa. Neba naye Katonda mukulu. Nga batunyumiza eyo mu kyalo. Mbw ate waliyo essimu eyo mu nsi z'ebweru nti otyo. Olwo munnange ndi mu kyalo banekamba nyumize ekyalo kinyuma. Mbu mu nsi z'ebweru bayina essimu. Essimu eringa endabirwamu tekuliiko peesa. Neŋŋamba naye ate nze sinasirwala kutuuka awo temujja kunnimba. Essimu etaliiko peesa kati olwo ye eba ekola etya? Mbw eringa endabirwamu. Ko nze kati okuba otya ku ssimu eringa endabirwamu? Mutuleke nammwe temujja kutulimbalimba. Olwaleero gye nnina ate ndi mu nsi z'ebweru. Mmwe mumanyi oba ndi Sekadaama ndi bweru. Bino babinnyumiza nga ndi mu kyalo waffe eyo. Olwo ng'omuntu alina Nokia akukuba empi n'amala n'osirika n'okusirika. Ajja mu musango mu Erosi nga yalina essimu ne chairman n'atya okumusalira nti omusango gukusinze. Bakubuuza bubuuza gwe lwaki wakyokoozezza omuntu alina essimu. Kati akukubirawo n'akutta. Muyigewo okurespectinga abantu. N'otamba n'ogenda ng'omusango gukusinze kubanga yakukubira alina essimu. Waliwo awo oba muyimbi ki eyajja e Uganda ne batunyumiza mbw abaana bamubbyeko essimu etalina mapeesa. Simu eringa endabirwamu oba yali ani? Muyimbi ki omuzungu eyajja Arakeri mbw bamubbyeko essimu ye simu eringa endabirwamu.
ekyo ekigaali n'eŋŋaano kituulamu ne ŋŋamba tekisoboka kubanga waliyo essimu eringa endabirwamu olwo ng'omuntu okuba otya onyigawa naye mmwe wamma kola bw'oti waakiri beera nga mweyo embeera naye nga Yesu oli naye Katonda yekka gwe weetaaga. Ebirala ojja bitegeera mpola, ebimu ku bye baakunyumiza ojja bikola ki? Ebimu ku bye baakunyumiza ojja biraba mpola mpola. Wano juzi nagenza okuddayo mu vacation. Nyina jjajja yambuuza naye wamma mwana wange gw'oli ose n'obeera ng'otambudde nti otyo. Kati njagala wamma ombuulire eyo ennyonyi mugijaamu mutya? Eyo ennyonyi mugijaamu mutya eringa akambe? Jjajja tayagala mulimba. Mbw'otuula mu nnyonyi mbuno mutuula mu nnyonyi, ennyonyi gy'alengera waggulu eringa akambe n'ekidomola kigisinga obunene. Kati jjajja nga nnyina kubanga jjajja yakoowa omulimba bino simanyi vumbula waliwo abantu aba green ebyo jjajja yabikoowa. Kati ayagala nze ntuule mubuulire ennyonyi eyo eringa akambe ogiyingiramu otya? Kuba yagirabaawo mu bbanga n'agamba naye bano abantu batulimba, ennyonyi sisobola gijaamu. Nze namugambe ne mugamba jjajja kino ekyalo kyonna oyinza okipakira mu nnyonyi n'esimbula n'egenda. Ne mugamba jjajja ennyonyi eyo gy'olaba eva kuno paka Bugerere. Jjajja n'agamba wangi. N'agamba bw'oba gw'oŋŋambye mwana wange gwe muzzukulu tojja kunnimba, kati nzikiriza ennyonyi nnene. Tayagala bino mbw'ate waliwo omusajja yatuvuganga speed ku impact oba bali bamuyitaani ng'aleeta ebyafaayo. Simanyi Saddam ayina essasi, simanyi omuzungu yakoze essasi linoonya yeebwe bali kuba lijja liweta ne bwe libasanga mu Nakivubo nga waliyo egundi okuyimba likuyitako paka lwe lituuka ku Saddam bwe ne mumulaba nga Saddam agwa wali likubawo Saddam yekka. Ebyo jjajja yabikoowa ebiboozi. Nze nnyina okutula ne mugamba jjajja mu nnyonyi mulimu ttooyi. N'aŋŋamba mwana wange leka naawe kakati tetusobola kubeera eno wansi nga tulima ennyonyi nga bwe ziyitawo n'owulira nga ekintu kikuba mu mugongo bwe pya ogenda okukola bw'oti ng'ennyonyi ate ekintu tekifulumye. Nze bwe natuula mu nnyonyi nakola bwe nti kino nakyogerako wano gye nasooka okulinnya ng'enzija e Uganda endeeta Addis Ababa. Nagamba kituufu mpulira sina kye nnonayo naye kansooke ŋŋende ndaba ettooyi eno efaanana etyo. Ne ŋŋenda ne ntuulayo. Nze nnyumye eki? Ne ŋŋamba nange kasita nalabanga nga batambula bagenda omanyi nze ntya okuswala. Ne ŋŋamba kitegeeza ettooyi eri eno. Ne ŋŋenda. Nsooka mbeeramu ne ntunula ne nkwatakwata ne ŋŋamba wange sikwata ku kantu ne kagenda kasuula ennyonyi. Kasita wano ndabyewo kanzireyo ntuule. Era gwe bw'oba watulako mu nnyonyi n'otagendako mu ttooyi ya nnyonyi oli muntu mubi. Bw'oddamu ogituulamu ne mu ttooyi gendayo. Wamma ekintu kye weetaaga mu nsi muno gwe byonna by'oyitamu biyitemu ng'oli naye ne bye baakulimba ogenda bitegeera mu reality ddala. Nasooka natuula ku ddirisa amagenda n'amadda ne bwe nali nzirayo bwe nali nzija natuula ku ddirisa erinnya lyange lyali ku ddirisa. N'amaddayo natuula ku ddirisa nga nina essimu yange eringa endabirwamu nenkwata bulungi. Kakati nga ebire bizze wansi ffe tuli waggulu wa bire ne mbatwalira bonna ne batuula anti edda twabinyumyangako. Ennyonyi bw'eba eyingira ekire ebeera ng'egudde mu kisirikko. Kati nze mbinyumya obulungi kubanga yayingira ekire nga mpulira nekolamu bweti ne mmanya mu bbanga mulimu ekisirikko. Nze nabagamba ne mbagamba kati wano twali tutuuse Lukaya ku Road Toll waggulu tugula emikyomo naye bannange Mukama mulungi. Eyo waggulu muyimira ne mulya ne ku mikyomo. Enjala ekulumira mu nnyonyi. Nabanyumizaako ekintu ne mbagamba mwe muli omanyi nyina ebintu byennywamu ne mwoza mbuno nsaaga. Abakyala baŋŋamba kiki kyoyagala okulya wano essaawa zino? Konze mumpe fish. Ne bandetera fish ng'eringa omugaati. Ne ŋŋamba nze nsubira fish erimu eggumba ndire nje bandetera fish eringa mugaati. Ne
ngamba nagambye fish nagamba ya ngendo gikwata ogimegula nga fish eringa ekyangwe bweti eringa ekigaati nga fish kati ebyo mbenyumya nabirabako saagala bintu nze saagala kuddamu kunyumiza bintu ebyo ku marediyo nga sibyerabidde wamagwe mulokole wulira bwoti waliwo ebintu bingi bye tuyitamu naye ggwe beera ne Katonda omanyi nze buli kintu kyentunula nze buli lwentunula gye nava nentunula wempise nze ndabwo ntunula bwoti ndi bujulizi nze bwondabanga bwoti nze nandi bujulizi ne bwe siwa bujulizi gwe nondabako ekitiibwa kya Katonda kibeera kimaze okuyimusibwa jjajja yambuuza ennyonyi eringa akambe mugijaamu mutya mbuno bagiyingizamu emmotoka mbu abantu mbu ne bagiyingiramu eyo naye gwe nawe gitunulire waggulu awo ogijaamu eyo ayayayaya kati nze ndi bujulizi nze nkubuulira ennyonyi esimbula etya ate bwebeegwa owulira otya nkimanyi mwenna wano naye mmwe abamu ku mmwe jjajja mmwe yali yagendayo dda nga yabibanyumizaako nga tobiwulidde ku rediyo nze nabiwuliranga ku rediyo nabirabanga mu firimu ate nga mu firimu sibikkiriza kuba bakuba omuntu esasi naafa n'omulaba mu chapter 2 nga yakomawo nze nzikiriza ebyo ebintu oyinza okuyita mu bingi bayibuli egambye naye ne bw'onooyita mu mugga tegujja kukumalawo egambye ne bw'onooyita mu mazzi tegajja kukumalawo egambye ne bw'onooyita mu muliro nze kasitambaawo nakumanya nakuyita n'erinnya nakuwanguza nadda kati ekyokuyita mu mazzi tofaayo jaggayitamu ekikulu making sure nti nno waali kisingira ddala obutagayitamu nga toli naye kisingira ddala okutambula n'otambula mu bulamu obweyagaza mu nsi nga toli naye kikola amakulu okuyita mu bunyigirizibwa nga oli naye kubanga agambye n'ekyokusooka n'omuliro tegujja kukwakako togugenda kukusiriiza yadde okusiriiza olugoye lw'oyambadde ng'ogenda okukikkiriza tukyasaba Katonda ogenda kuwulira ekikoomirumbu ye kyayiseemu naye nga tayiddeeko yadde ejaketi gy'abadde ayambadde gyali agenda kuddanga n'ejaketi nnamu naye ng'omuliro aguyiseemu ensi yonna eze ku bunkenke amawulire everywhere bano batugamba yatuuse tumulina bano bagamba yasuze ku kisaawe entebe nti waliwo oli eyampagunda ngamba ebyo bye mulimu mwekubya yaka lumbuye yatuuka ku kisaawe saawa 9:15 ne bamusibira mu kisaawe wansi mu basement ensi temulabako okumala essaawa 2 ne bamuggyawaawo ng'aliko abasirikale abazungu abataki abeeru ne bamuvuga bulungi ne bamutwala mu Turkish Embassy e Uganda ne basayininga empapula bulungi nnyo ne bamuhanding over eri gavumenti muno mwe tunoonyeza data tunoonyereza wansi ne waggulu kyovula bebimu sijja bibagamba nti olwamala okuhandinga over bonna ne bawanyisiganya ebiki ebiwandiiko wabula ne babagamba temumukubanga temumukonangako temumukola bubi era ye ndagaano gye tukoze nammwe era Uganda nekkiriza tegenda mubonyaabonya wabula bagenda kumubuuza information agibawe kigwe era bwe bamala okuwanyisa empapula ne beesika mu mikono abataki ne balinnya ne bagenda entebe ne baddayo ettaki lumbu yali Uganda konze wangi okitegeera agaboozi gangi nnyo agabaddeawo omulala najja nagamba nedda ali taki ali mu kkomera lya musenyu baamuziise ne bamulekerako wano wokka okuva kino okukka wansi yonna ali mu musenyu wansi baamusimbye atandise n'okumerako emitunsi emirala egifubutuka mu musenyu wansi naye wamamwe mu mulinde ebyo byonna abiyiseemu agenda kujja nga n'omuliro tegwokeza ku lugoye lwe naawe olina ebintu by'oyiseemu waliwo wano jjo nayogedde jjo waliwo omulala gambye nze bampaayiriza nagenda nenkomawo ewaka nga obudde bugenzegenze saawa zaalinga 5 neŋŋamba mukyala wange afuluma nindeko gundi naabe ate twali twakyankalanyemu awo nga tulina
gize nambuuza ye goli musajja kyatasobola genda bweru kunaaba nze nkukuuma bago nkuuma ko musajja kale ate nze musajja waka nakwata ebbaafu nagenda mu kiyigo okunaaba aba yakateeka yate ebbafu endulu walalala omubbi wuuyo kakati ajja dduka ddene wali enduulu yeesibye tawulo omubbi n'ayitawo syu abajja bagoba omubbi batuukira ku ye sebo bulijjo gw'otubba wano nga weefuulafuula mbuno oli munnaddiini gw'otubba nkulabye ku luggi lwange namubuuza naye gwe musajja gw'ebyogere bimanyi endulu walalala leero nkukutte leero uno ekyalo kya erinnya lyakwata mbu baamugobyewo emisinde okuva ku luggi lwa banne bamusanza ng'omubbi yatemye edda yagenze yagambye naswala kakati bino ebintu mbyogera omuntu natandika okuzza akatambe emabega n'agamba naye mu butuufu ekyo kati oyina we wayita nga tosuubira kuvaawo waliwo abantu ababeera ne sente ne zigaana kyolina obeera nakyo ekyamakulu si sente zijja luvannyuma waliwo abantu katonda bayisiza mu mbeera ng'abadde katonda nga kigambo nagamba munnange nze nakivamu waliwo omwami yampadde obujulizi omwana w'omusota gwamulumye bagenza okulaba ng'omwana alina omusaayi ku lugalo ne bagamba gw'omusaayi okulaba ati ng'omusaayi mungi ne bagamba omwana gwe kyekikulumye kikyowulira nti siina kyempulira nze ndi bulungi omanyi abantu b'ebyalo tubeera ne sayansi ne bagamba bwe gubanga musota muleete ekijanjaalo ekikalu mukiteekewo tulabe baateekawo ekijanjaalo nekikwata ne bagamba guno musota ekijanjaalo nekikwata nekitandika kibanga black stone kinywa obusagwa n'ekibukomyawo ate omwana nga bamubuuza nti olina kyowulira nti sina kyempulira munnange nze ndi bulungi naye jjajjawe n'asigala nga yeekengedde n'agamba naye tugende mu ddwaliro batambuza bigere batuuka bagamba dokita buno bukliniki buno bw'omukyalo ono omwana alabika nga oba omusota gwe gumulumye ng'omusawo akeberawo bw'ati ng'agamba si musota guno muzannyo gw'abaana naye kale kanfuneyo wano akadagala tumuwe ng'omwana bamugamba situka omwana agenda okusituka ati n'agwa dokita agenda okujja nga bamugamba omwana takyasobola kuyimira okumuyimiriza n'agwa ne bamuteekako ecupa baba bakamuteekako bati ecupa ng'omwana akaaba bannanga omutima ekintu mu mutima nga bamugamba kakati va ku ebyo yita yesu ng'omwana ayita yesu nga bamugamba kati yita yesu yekka ffe tetukyalina kyakukukolera budde kiro biseera bya kafiyu tetukkirizibwa kugenda wantu dokita talina kiddako wa mukyalo naye ali mu kweyiiya bibye alinawo wakadulaga shopu ojja nga gundi ekuluma akuwa panado olubuto olukuluma akuwa panado olwala luvaamu akuwa panado envunza zikuluma akusimba panado ali awo neyeyiiya bweyiiya dokita yabadde mulokole namugamba kati gwe mwana gwe yita buyisi yesu omwana nakaba yesu nyamba yesu nfa kikino mu mutima kikino kikiridde kyambuse obulago yesu yakabidde essaawa nga nyanga ayita yesu yeka ekintu nekimuvaako bamutaddeko buteesi cupa omwana nawulira nagamba nti ndi bulungi zagenza okwera ssaawa 8 ez'ekiro ng'omwana awonye ne bamuzza ewaka nga omusota gwamulumye gwawonye ayita yesu kati ate eriyo gwe gwaluma ne bamuteekako black stone ne bamuteeka ku byuma ne binywamu obusagwa ne bakawa ati ne bumwabya omutima n'afa nga sente weeziri kati woyagala okuyita kyoyagala kyeweetaaga kiri eki katonda ebya sente bijja luvannyuma waliwo abalina sente nga waliwo omugagga yalyani kasiwukira abo abagagga abo ababagagga kwagalana kirumira oba bali mu ddiiro nga balya bwe baseka kirumira oba kirumira taata maama abaana bali awo banyumya baseka biki omuwala we gwe yali alina yali asoma ku university simanyi basaadiya emmere n'emutuga ati ng'aseka
emmere n'emutuga ne badduka bwe bati ne bakola bwe bati ne bakola bwe bati ne bamuddusa ne bamutwala mu ddwaliro omwana n'afa emmere emutuze ssente weeri emmere n'emutuga nze nali ewa sisita wange alina akaana omwana yali atandikiriza ati okumera amannyo oyo omwana anuunirira ekintu ne bamuwa ekiwogo ekisiike n'akinuunira n'agamba sisita omwana ono n'akinuunira n'akimira nokubanga omwana akola bati nemukuba ekikonde mu mugongo ekiguli ne kivaayo bwe twini kigenda kigwa eri ekiwogo n'amusimba ebbeere omwana omuto n'awona omuntu omukulu yali ku Makerere University n'afa mbu n'emmere emutuze kye weetaaga si ssente weetaaga Katonda bino bijja kujja luvannyuma abalala gye tuvudde ne we tuli tetusaanira ddala kubeerawo okuba twali babi twali bubi kati ne we twagala okutuuka eyatutuusa wano agenda kutuusa n'awalala yali Katonda kye weetaaga Katonda agambye gwe tofaayo ne bw'otuuka mu mazzi amangi kuba nakumanya nakuyita n'erinnya n'okuwanguza nakuwanguza atunyonyola ne gye yatujja jjukira Emisiri nze Mukama alina Emisiri gye yanzija nabagamba nga nze irizi bwenva mu kiwato bweti mbeera mpedde era bakwata abaana wona ne babakuŋŋanya ne babazayo gye twazannyidde ne banoonya irizi yange paka lwe bagizza ne baginteekamu ne ndyoka mpona nga nkuba ekirogologo n'enzirika n'enfa bamala gindeetera n'enjambala n'empona eyo Katonda gye yanzija era omusajja eyagyokya nasooka ne mukyawa naye mwagala nnyo ne bwenfunayo 10 muweerezaako ne mugamba bamuyita Pastor Luzzi Lwanga asumba awo Buwama Maggale Buwama awo Christian Fellowship ye yagyokya Katonda alina gy'akujje bingi by'oyitamu togenda kubiyitamu lwakuba olina ssente nnyingi waliwo abassente abaagwa gwe wavudde gwe wava owa ssente yaguddewo n'atavaawo omwana we yagudde awo n'amulema okutaasa ng'essente weeziri nga ne bwagamba kumuteeka tolabanga bino ebya oxygen bakuteeka ku oxygen weeks 2 ne bakubanja kadde 55 waliwo omusajja abadde asobola okuteeka omwana we ku oxygen emyaka 7 bataase omwana we abeere ku oxygen emyaka 7 biru agisasule omwana wadde engulu nga teyavuddewo ssente ze n'azisigaza ng'obulamu bwagenze waliwo omuntu gwe nnina wano akola mu malwaliro eyo e Bulaaya yagambye abantu balwadde wano balina ssente omuntu alwala ng'alina ssente empitirivu ng'obujjanjabi bwonna ng'obujjanjabi bwonna bwe yeetaga yali badde abufuna naye nga tebimuyambye ayagala Katonda yekka nga Katonda gw'atalina naye ng'obulamu buzitowa waliwo oli ng'alina Katonda talina bulamu n'alya buli kifene ku ssaawa 4 n'omusanga ng'aseka nga musanyufu aseka ng'alina simayiro eri yennyini yalidde kifene kimu naye obulamu bunyuma oli ng'alina essente mu bbanka tazimanyi na muwendo naye nga teyeebaka kye weetaaga mu bulamu bwo Katonda yagenda okukuyisamu ebyo byonna kituufu obulumi bungi gavumenti etufuze bubi gavumenti tetufuddeeko twefaako ffekka tuwa emisolo ffe twejjanjaba tuwa emisolo ffe twerabirira tuwa emisolo ffe tweweera transport tuwa emisolo ffe tweweerera mu masomero ffe tuweerera abaana tuwa emisolo tegiina kye gitugasa tuwa emisolo gikola ku baabwe nabbo bennyini iffe tegitutaasa naye ebyo byonna Katonda abimanyi gwe kola bw'oti beera ne Katonda awo ajja kukuyisaawo kuba nabona gambuleko okole ssente zo nnyingi obeere mu insurance waliwo era abafudde ne babireka mu insurance nga insurance tebibayambyeko kye weetaaga ye Katonda bannange twagale nnyo Mukama waliwo bye tutamanyi bye tutategeera nga Mukama yagenda obitutwala tuve mu byokubitunyumiza nga Mukama yagenda okukutuusaawo waliwo wali nga ffe tetwasaanira
tetwandibaddewo tetwandibadde kuba ne bwe bwandibadde bulamu gwe tewalibadde mulamu senga kyali kya ssente tewandibadde mulamu gwe tokolifayinga na kuzaala mwana kubanga naawe tolina kyakulya naye buli lwozanyazanyamu bwoti nga si byoliko ogenda okugira bwoti nga tukyayagala sukaali naye nga mpulira ndi wangeri nga ddala kituufu oli wangeri naye waliwo oli akoze buli ekisoboka ayagala omwana abuze nga yamuteekerateekera dda yamugulira ettaka egindi bwe ndiba nzadde mu 2021 olwo ng'ali mu 2016 apulaningira omwana we gwagenda okuzaala 2021 gwe wali otambula bwoti n'oseerera ekigoddu ogenda okuva ku ttaka ng'olubuto lugezi ng'omufunye ne gwe wali naye agamba yiye naye naawe beeramu wamalabayo twasisinkana waliwo omwe yagamba fe abaali bayimiridde maama bwe muyimirira temuzaala kwegamba temuzaala nga muyimiridde bintu bya mukazi gwolimba fe abaali bayimiridde ate omulundi gumu mwalufuna waliwo bali abamala n'okweteekateeka ne bateekawo emifaliso 6 tebalulina ne bateekawo esi ne bateekawo wali hiita akabugumu nako kabeerewo nga wano esi bwekuba nga wano n'akabugumu nga bataddeko n'ettaala wabula bano bakayana tugende kwerosi oyo mwana si wange wamma chairman twali tuyimiridde wali mu lukuubo lwa mama Naaki awo mu lukuubo awo wamma chairman olwo olubuto lwange agenda anoonye kitaawe waalwo fe abaali bayimiridde bagenda ozaala omwana ng'emimwa gyonna omusujja gwajookya nga ddala omwana waawire naye mwenna omusaaga yali akalambira ffe abaali bayimiridde bagenda okukulaga ne bakubuuza kiki kino tyegyo emimwa gyange wamma kye weetaaga ye Katonda bannange tuyige nga bwe tukera ku makya ne tunoonya ssente tukereko ku makya tunoonye Katonda wano ndabye abawarabu omuwarabu bw'aba ayina supermarket bwe zituuka essaawa z'okusaala wallahi bagiggala ne bamala okusaala essaawa y'eswala tomunyumiza mbu simanyi oyagala olosera obukadde 5 obukadde bu 5 butwale bw'oba tomugumikiriza kuva mu swala ne bamma mumaze okushopinga ebintu mu abatali bagundi Baisiraamu osanga bataddewo wano basasulira closed bizeeyo oba yimirira obalinde bamale okusaala bategeera Katonda waabwe ne ngamba maama olufu abalina Katonda omulamu lwaki tetumutegeera bwe tuti kubanga owaabwe si waffe azaala owaabwe ye tazaala wamma Baisiraamu si balumbye Katonda wammwe tazaala owaffe azaala ye enjawulo emu ku njawulo ze owaffe awulira ennimi zonna ono awulira Luwarabu ayina enjawulo kituleetera okulowooza nti gwe tusinza si bwe musinza njogera ku waffe gwe tusaba mu Luzungu mu Luganda mu Lutoolo waliwo olumu lwempira nga njagala kusaba essala ng'eya mama Ebeni ne ngamba ati Ruhanga wanje tokunyamba waliwo lwentuuka nga njagala kumusaba mu Lunyankole waliwo olumu lwe mugamba ne mpula nga njagala muwana mu Lutoolo mwokka ati ndawulirako mama Ebeni nga mu Lutoolo ne mugamba nnyina omuhimbo gwembaganiza Ruhanga wange kandi onsemeriize Ruhanga wange ne mpula nga njagala muwanako kati ffe waffe ayogera ennimi zonna owamu awulira Luwarabu so ye enjawulo eriwo nze mbadde sibalumba wamma ŋŋambamu nammwe Abaisiraamu mwenna mbagamba tweyongere okwagala Mukama tunoonye Katonda nga tetumugattako kintu kirala kubanga yagenda okutuyisa we tutandiyise yagenda okututaasa abakulembeze abatatuvaluwinga
yagenda okutukyusiza kigavumenti kye tujjeko emirundi nga kiremeddeko tukijjako ne kiddako ssebo nabagamba omwana yalaba vision nga Museveni tumusalako omutwe nga tugusala ne gukutuka bamikwano munsaasire munsonyiwe so twagale nnyo Mukama tunoonye Katonda tudde eri Mukama abo abasajja Abawarabu balina ebintu bye bakwata mu Katonda kambabuulire Abawarabu bakwata ekintu ky'okuyamba omuntu ali mu bwetaavu ekintu ky'okugaba n'ekintu kya Katonda essaawa ya Katonda tebagiteekamu kintu kirala bw'aba ayina edduuka ne bw'oba omuleetedde ssente ezigula edduuka lye lyonna ng'ogenda ddekalizadde yagula epya asuubule ebirala wallahi tayinza kukuguza nga ssaawa za swala tebakikulimba mu masupamaketi mulimu n'emizindaalo babawoningirayo buli agula yanguwa mu ddakiika 20 okuva kati tugenda mu swala dakiika 5 kasita zimmala oyitawo yanguwe mu dakiika 15 tugenda kuba tuwumulamu tujja kukomawo oluvannyuma nga swala ewedde n'endala 5 kasita ziyitawo kufuluma dakiika 5 ne zijja ne bagamba naawo kakati dakiika 5 saawa yakuggalawo era ababeera ku kawunta mwe musemba bw'oba owulira nga tobagumiikirize nga baggalawo ng'ofuluma bw'oba onoobagumiikiriza sigala munda bo baggalewo basaale bakomewo baggulewo ogende mu maaso ne shopping ffe ebyo tetubirina Katonda waffe tumufisizaako bufisiza kadde si priority naye newaffe tulina okumufuula priority Mukama abawa omukisa osobola okudduka n'ova ku mulimu n'odduka bannange omwana banenge nensanga omwana abaana bange bannaaye ekyo osobola okukikola waliwo omukyala yaŋŋambye oli yaŋŋambye mbuno bbawo yamukubanga emigere nga pikipiki waliwo ate abalala baŋŋambye oyo asaaga oyo baamukuba nze omusajja bakyala mu abasajja bakyabakuba bwe nayogera ekintu kyabakyala bonna bazire bagamba ate oyo tebaamukuba oyo alimba nze omusajja yankuba omukyala yaŋŋambye nti omusajja bwe yamusookanga ewaka n'akubamu akafaananyi nti kati ansoose ewaka bw'aba mujjaamu avaamu addusa ebigere omusajja nti olutuuka ewaka nga waali n'amanyira waawedde kati asobola okweraliikira n'adduka n'ava mu mmotoka ave mujjaamu addusa ebigere n'agamba bodaboda ndwesa vaayo n'adduka emisinde agende waka asooke omusajja naye tasobola kuva mu mmotoka adduka agende mu saaviisi nti bane ngenda kutuuka leeti ku kyaki ekyo kiri nnomo naye omusajja olw'okuba agenda kuba emigere nga pikipiki aŋŋambye yaddukanga mu mmotoka emmotoka emulwisa ebigere bimwanguya omusajja tamusooka ewaka so tuyige okwagala Katonda Mukama naye ajja kutwagala ekisooka agenda beera naffe buli we tuyita ne mu mazzi ne mu nnyanja ne mu muliro yajja tuyisaawo katusabe Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku luno nkwebaziza olw'ebigambo ebingi Mukama bye twogedde wano tusaba obeeko omutima gw'omuntu gw'oyogera naye tusinkane Mukama otuluŋŋamye Mukama tudirecting ew'oyagala tugende Mukama tutegedde nti osobola okutuyisa ne mu mazzi nti ne mu muliro nga tetusiridde nga tegutwokezza Mukama kino ekintu wakikolako ne mu Danyeri Sura 3 Shadraka ne babasuula mu muliro ne batajja Mukama Peetero yatambulirako ku mazzi n'omuyisaamu ng'era ddala tafudde naffe Mukama wamma osobola okutuyisaamu osobola okutuyisa mu migga nga tegitusaanyizaawo Mukama gwe twetaaga wamma Mukama tubadde ffe tulowooza mbu obulamu bugonda na ssente tubadde tulowooza nti obulamu bugonda na bufumbo ate waliwo oli agamba nenfuna chance eva mu bufumbo sidda waliwo ate omwagamba nti obulamu bunyuma oli singo ne weggulira ne weggalira waliwo oli agamba buntamye njagala musajja wakiri nkomerera emigere nga pikipiki naye nga nina omusajja
waliwo omusajja agamba banaye nkooyo obw'omunjagala mukazi kale ne bw'aba tampulira naye banaye nga waali ewaka kati mukama ebyo byonna tebiriimu bulamu obulamu bulimu ggwe waliwo omuntu alina ssente nnyingi nnyo ku akawunti naye nga teyeebaka waliwo omuntu alina emmotoka nnyingi nnyo n'amayumba naye ng'emirembe gyabula ate waliwo bye tulaba mukama nga basibirira bifene naye nga balina emirembe balina obulamu obutayogerekeka beebaka bwe yeebaka abanga jambiya bwe batamuggyaawo tavaawo otulo twalina tuyitirivu oli alina ssente ze talina tulo bw'asumagiramu bw'ati ng'atudde mu ntebe awo kasita ekintu kimukanga nga biwedde paka ate enkya ssaawa bwe zityo taddamu kwebaka wamma mukama tuwe ekisa ekiva gy'oli tubeerenga naawe mukama kuba gwasinga byonna kye twetaaga yeggwe si bino birala n'ebirala tubyetaaga ssente tuzeetaaga emmotoka tuzeetaaga amayumba tugeetaaga obufumbo tubwetaaga abakyala tubeetaaga abaana tubeetaaga abasajja tubeetaaga mukama obulamu obulungi tubwetaaga twetaaga mukama ebintu ebirungi kituufu naye amakulu gakolebwa gwe gwe tulina biri ebirala bijja kubanga mukama era tetusobola beera naawe ne tutabifuna kati katusooke tunoonye gwe bayibuli egamba musooke munoonye nze ebirala binaabongerwako wamma mukama weebale katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mukama yongera okubeera naffe mukama taata waliwo wano omuntu alumwa ng'alina obulumi bumuluddeko ebbanga waliwo omuntu yejjanjabye ssente ziweddewo nga obulumi bukyaliwo ekirwadde kikyagaanye wamma mukama musumulule wamma mukama musumulule nga tawadde yadde 100 waliwo omuntu ng'alina ekintu kyerayagala naye obulwadde bwakimuggyako takyakirya waliwo omuntu nga yeebakira ludda lumu waliwo omuntu ng'okutambula sayidi emu emuluma waliwo omuntu ng'ebintu naye kyali takitegeera wamma mukama musisinkane omuwonye yakoma okwejjanjabako nga bamugambye nti kati alina okugenda mu sikaani alina okugenda ku tesiti ya bukadde 7 balina osooka omukuba ekifaananyi simanyi ekyaki simanyi bakitwale bakole bitya nga biru ya bukadde 2 naye tabukwatangako wamma mukama muwonye waliwo olinga ekiwanga omutwe gwamufuukira ekirala nga sikaani ekiwanga kyagaana bamugamba olina kugenda gindi ye wali dokita w'emitwe wamma mukama musumulule nga tawadde yadde lwataano mukama sisinkana abaana b'abantu basumulule bawonye basisinkane mu linnya lya Yesu kubanga bayita mu mazzi waliwo olinga amazzi gamumalawo abadde tamanyi nti waabaakulina tegajja mumalawo waliwo olinga omuliro watudde ali ku sigiri awulira emwokya mukama jangu weegatte naye jangu omusisinkane mukama bw'omala omusisinkana eyisigiri agenda giyitako nga temwokezza mu linnya lya Yesu omwana Katonda yenza bena tusabye amiina mukama abalwadde tubasabidde bawonye twongera okusabira tikyalumbuye gyali mukama mutaase beera naye omuyise mu mazzi omuyise mu muliro ogwo guleme okumwokya era tajja kusiriira mu linnya lya Yesu aveeyo nga muwanguzi Ssaabasajja Kabaka yayongeddeyo mukama okujjanjabibwa Yeremiya yabuuza eyo tewaliyo basawo lwaki abantu balwala otuuka ku ekyo mugende mu ddwaliro ekyo kyennyini Ssaabasajja Kabaka kyeyayimiriddemu n'agenda okulaba abasawo mukama musisinkane afune eddagala ettuufu era asumululwe mu linnya lya Yesu Isaaya yagamba mukunye zayituuni muteeke ku kizimba kiwone ekyo kyennyini Ssaabasajja Kabaka kyeyagenzeeko mukama mu directing mu ddwaliro ettuufu mukama abasawo abo mukama gwoba bayingiramu bajjanjabe ebituufu Ssaabasajja Kabaka waffe addewo wamma mukama addewo mu linnya lya Yesu addewo Ssaabasajja Kabaka tumusabidde okuwonera ddala Yesu wagamba waliwo abawona ate waliwo n'abawonera ddala omusajja yakomawo n'akwebaza n'agamba munnange otusabidde tuwone nengenza okulaba nga mmeze engalo oli yali omugenge n'akomawo n'akugamba weebale munnange kakati engalo zizzeeko n'ebigere mbiraba n'omugamba kati gwe wonera ddala luli wali wamugambye awone kati bwe yakomawo gwokuli n'omugamba wonera ddala kitegeeza waliwo abawona naye waliwo n'abawonera ddala Ssaabasajja Kabaka awonere ddala mu linnya lya Yesu His Excellency Kyagulanyi naye tumusabidde mukama yongera omuwa amagezi agasolovinga ensonga ne bwe ziba bunaayira ayimirira wali n'ayogera ekigambo n'atayipinga just one kigambo word ne kinywera kyasibanga mu nsi nga ne mu ggulu kisibiddwa kyasibe Uganda nga ne Turkey kisibiddwa nga kyasumulula
ne taki kiba kisumuluddwa. Ekyo kyawandiikibwa kiramba kyemuli siba mu nsinga ne mu ggulu kisibiddwa. Ekyo Mukama His Excellency Kyagulanyi buli kyanaayagala ku Uganda kituuke ate buli kyanaasiba tekijjanga. Yes, anti ye mukulembeze waffe gwe twalonda. Wamma weebale Mukama. Oyo yenna yeewaŋŋamya mu ntebe buli kyayogera kife. Buli kyagezako kukola kife. Buli kyayogera tugaane, n'ewaka bagaane, n'abaana be bagaane. Yes, ensi zonna zigaane, teri kuddamu kutuula naye. Kenya yagambye okukulaba naye owedde. Ekyo Mukama bwekito bwe kiri. Kenya egaana okutuula naye ate mutabani wa Raila Odinga ali magere. Bali wali batudde banyumya naye Mukama wammwe ali mukulu. Kenya yagambye Ruto okuddamu okudde wa Museveni omutwe tayina. Naye mutabani wa Odinga ate yali magere bateeseza ensi ebbiri Uganda ne Kenya. Weebale nnyo Mukama. Naye Mukama otulabize ebinene. Mukama otulabize ebikulu. Mukama Museveni teri muntu addamu kutuula naye. Lwaki? Omubbi wa kalulu, omutemu atemudde abantu, abbye amataka g'abantu, abonyaabonyeza abantu, bannamwandu ne bamulekwa bali. Mukama wayogera wano mu kigambo kyo mu kitabo kya Koseya. Wagamba Ezekieri, wagamba ekibuga mukijjuza bamulekwa, bannamwandu n'enfuuzi. Naye nja kubataagula, nja kujja mbataagule, n'akabubi k'omutima nkataagule, omutima nguleke ebweru. Mukama taagula Museveni weenenye kuba waliwo ekiwatukira ekijja mu nnyumba yo, mu ddiiro lyo. Bw'otalyenenya omutima bagenda kugutaagula baguleke ebweru. Mu linnya lya Yesu ate nkikugambye. Wamma weebale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza Mukama. Amiina. Gwaleero ng'ayagala kwenenya gamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo, nzikiriza n'omutima gwange, njatudde n'akamwa kange ti ndokose. Mukama ndokose. Mpa Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamye, tambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Amiina. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oluwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amen. Mukama abawe omukisa. Enamba yange eri +974 33 93 9639. YouTube channel mweyongera okusubscribinga erya Simu Wire Bible and Politics. So ebya ssente simanyi bwe tunakikola, naye challenges mweziri kubagadde okusindika. Abamu tebaagala kuteekayo mannya gaabwe, batya bagamba ezo enamba basobola okugira ate amannya gaffe. Abalala bakola ki? Naye kamala okubuuza, bwe nsanga nga banzizeemu messages ababadde baagala okuzinsindikira, nja kujja mu bokisi bwammwe mbagambe, naye essaawa zino mugira mulindamu. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa era banjagalire. Nsigadde nze ASP Asimu Wire. Mukama abawe omukisa. Kansubire Mukama alina omuntu gw'ayogedde naye olunaku lw'olwaleero. Mbagala nnyo, mweraba, mbasabira naye nammwe mwongere okunsabira. Mweraba. I sign out.